Omumyuka wa Sipiika Jacob Oulanyah alagidde akakiiko akawabula Paalamenti mu by'amateeka keekenneenye etteeka lya KCCA Pulezidenti Museveni lye yateekako omukono oluvannyuma lw'okuwulira okwemulugunya kw'ababaka abamu abagamba nti ebbago Paalamenti lye yayisa ate si lye lyatwalibwa eri omukulembeze w'eggwanga. Kino kiddiridde omubaka Betty Nambooze bakireke okutegeeza Paalamenti ey'awamu nti waliwo ennyingo ezaakukusibwa mu tteeka neziteekebwa mu bbago Paalamenti lye yayisa ekintu kyagamba nti kikontana n'amateeka. Katubirabe. Ababaka ba Paalamenti beemulugunyiza ku bbago lye bayisa erya KCCA eryakwatibwamu abagambibwa okuba abafere abatamanyiddwa era omukulembeze w'eggwanga n'alissaako omukono. Omubaka Betty Nambooze yayanjudde ensonga eno era n'ategeeza Paalamenti nti waliwo ennyingo ezaakyusibwa ne ziteekebwa mu bbago Paalamenti lye yayisa ekikontana n'amateeka. And I've had the opportunity to read the law that was gazetted and compare it with our answer, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, I found out that the gazetted law is quite different from what we passed here in Parliament, Mr. Speaker, sir. We should not allow ourselves to be the integrity of this House affected. I think the officers that are responsible for scrutinizing this thing before it's sent to the President should follow what has been passed in this House. Because they are... Nambooze agambye nti kano kabonero ka nkukunala nti ebbago Pulezidenti Museveni lye yassaako omukono fu eritalina kuteekebwa mu nkola. Paalamenti yatula wano ne tuyisa etteeka ddala ne baliwandiika ebimu bye twateekamu ne babijjamu ne bateekamu bye tutaawandiikamu ne baweereza Pulezidenti kwegamba etteeka lye twayisa wano mu Paalamenti ddala ne Pulezidenti Museveni lye yataddeko omukono nalyo ddala. Mujjukira bulungi nti bwe twali wano ekyokulabirako Paalamenti yagoba ekintu kya Metropolitan Authority. Kaakati mu tteeka liri lye bawadde Pulezidenti okussaako omukono mwekiri nti nno twakiyisa ne tugamba nti nno era Minisita wa Kampala kati yatwala districts eziri mu Metropolitan area. Nga temumanyi tetwakikola ki? Baakigoba ne mu tteeka ekkadda ekyali kyogerako ekyo section 21 ne tugijjiramu ddala. Wano amyuka Sipiika Jacob Oulanyah wasinzidde n'alagira akakiiko akawawula Paalamenti mu by'amateeka okwekkaanya ebbago Paalamenti lye yayisa ssaako n'eryo Pulezidenti Museveni lye yateekako omukono balangirire kye bazzaako. The provisions that were enacted by this Parliament seems to be at variance with the text that was assented to by the President and now has become law. That one, we always handled it under the Acts of Parliaments Act, which makes provision on how we do corrections. I'm therefore instructing our General Counsel, that office of Legal and Legislative Affairs, to review this, look at the Hansard, and look at the text that the President has sent it to, and if there are variants, then we see how to harmonize them in a formal way, their mechanisms for dealing with this.